Richard Keddy, Stephen Keddy, but then he's got good things he wants to tell us. Let him talk first, then I will say a few words after him. You can, because Uganda spread the nation first. abantu abatesobola mu byobulamu mu byamazzi mu bigwetalaze n'ebyo enjigiriza era tuze nga tutolola eggwanga lyonna lyonna era tuze nga tuwa naffe nga tegako ettaffaali era naffe omulanga guno gw'amazalwa ga Ssaabasajja twasaze nga kitongole tugamba naffe katujje participating tuwagire kubanga omulamwa ogw'omwaka guno mulamu mulungi akulwanyisa akawuka ka mukenenya ate nga ffe Keddy Foundation birimu ku bintu byetulwanira okulaba nga tukola ki nga tulwanira obulamu bw'Abannayuganda okulaba nga tulwanyisa mukenenya kati olwaleero nga tuze so kituwanze n'ettiimu yange era abasinga mu Keddy Foundation baami n'abakyala nga Baganda ate nga abasinga bavubuka bato ate nga abalala bali mu byobufuzi era nga bagenda kuba abakulembeze b'enkya era olwaliwo nga akulembedde omulamwa guno okuba nga asibye wano okuva ku makya omusajja wa Ssaabasajja omuyita Ssenja Kodafala ye mubaka w'eppaalamenti addako ate nga yakulira Keddy Foundation mu Buganda wano era ali wano n'abantu tambudde nawo simanyi ojja kufuna budde okubuuzaako naye nga tunaawugenda eyo nga Keddy Foundation tusazeewo naffe tudugireyo emitwalo 2 gya dola okulaba nga tulwanyisa Keddy Foundation oye! Keddy Foundation oye! Keddy Foundation oye! Kabaka birthday run oye! Buganda Kingdom oye! Sebo Katikkiro ndi musajja mukenye ndi muzzukulu wa Buganda ndi majjanji mu bizinga by'emajjanji watuukayokko ndi mukenye abazzukulu ba Buganda abaabula ye sebo ensanyusa okusanga sebo so ekitiibwa ekyo nga kikyali awo tusazeewo tugule kiti 2 era nga kiti zino Keddy Foundation egulidde abantu ba Ssaabasajja bajje bafune kiti zino nga Keddy Foundation tugenda zikola naye tuguze kiti 12 ate era tutambuddeeko ne miliyoni 10 batuwadde ssente ez'okulwanyisa mukenenya bazituwadde nno mu mpeke obukadde 10 ate baguze ne kiiti za bukadde 4 ate bagenda tuwa emitwalo 2 egya dola kulwanyisa mukenenya ssente ziizino senkulu oliwo wa Majestic Grand so nga Keddy Foundation tweyanziza nga Keddy Foundation tweyama okola partnership ne Buganda Kingdom tulabe nga tulwanyisa omukenenya n'ebirwadde birala n'endwadde zonna zonna eziruma abaana ba Buganda ne Uganda yonna yonna n'okulaba nti tulwanyisa naddala nga Girl Child Keddy Foundation tweyama era tusaba nti
partnership kubanga tukolagana wamu kubanga Kedi Foundation ekitongole kiweereza eggwanga lyonna lyonna owa Kabaka wonna wonna. Tusokedde wano Buganda twaliko ekisoga tubaddeko wa wonna wonna era n'amadiini okutuyamba twaliko n'akaluke tuzimba omuzikiti n'emitwalo 3 omwaka oguwedde nsoma ng'agwako. Twagala kweyanza n'okutuwa akadde kano otwaniriza bulungi oluganda lwange si bulungi njagala kukozesa twegattako omukaweefube ono ow'okulwanyisa mukenenya. Ekinsanyudde ku kibiina kye ekya Kedi Foundation okulaba abato, kubanga abato betusinga okwagala okukuuma nga balamu. Ate omulamwa gugamba nti abasajja tube basaale tutaase omwana ow'obuwala bano tubagamba. N'olwekyo mmwe abasajja abali wano bano be tulina okutaasa obulwadde obwa mukenenya. Tukyogedde emirundi mingi naddala ku kaweefube ono ow'emisinde nti omuntu bw'abeera omulwadde talina kyasobola kukola, ate ye siriimu mubi nnyo kubanga ogenda okumanya nti omulina kumpi ng'ogenda kufa. N'olwekyo ekisinga obukulu endwadde endala omusujja gw'ensiri gw'ogumanya mangu ogukukwata mu nnaku 2 ng'otegedde nti oli mulwadde, naye siriimu olwawo okumanya. Kakati ate ennaku zino olw'okuba waliwo eddagala abantu abalwadde bangi tetubalaba nti nno balwadde. Oyinza okulaba omusajja ng'anyirira naye nga mulwadde, oyinza okulaba omukazi ng'anyirira naye nga mulwadde. Ekitegeeza nti omuntu omugezigezi ow'omulembe omutebi asaana neyeekebeza n'amanya bw'ayimiridde. Mmwe abaana abawala abali mu mugongo gwange abasajja bagamba bagende babakebere, oba mugende nabo mwembi babakebere babutonegere we muyimiridde. Temubatya kubagamba nti bagende batukebere. Oli bw'asanga nga mulwadde si enkomerero y'ensi, kati eddagala weeriri. Era bw'okozesa eddagala ng'abasawo bwe bagamba obulwadde obeera nabwo n'okola emirimu. Kati abakyala n'okuzaala bazaala abaana ne babazaala bo nga tebalina siriimu, ate nga abakyala bo balina siriimu. Eddagala ebyo byonna byonna weeriri. Kale kirungi nnyo bwe tufuna abatwegattako nga Kedi Foundation mu kulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya. Bwa bulabe nnyo, amaka mangi nnyo agaafaamu taata ne maama abaana nga bato, ate nga abaana nabo balwadde, abaana nabo ne bafa. Era mu bitundu ebimu ogendayo ng'ennyumba baaziggala olwa siriimu. Awo nno si byakuzannya. Awo nno tusanyuse nnyo okwaniriza munnaffe ono ate nga ali ne muwala we ono Angel Kedi. Awo nno twagala ekibiina kikule bulungi, tukole kaweefube, tugobe mukenenya wano. Era twagala kugoba wano mukenenya 2-3 wabula emyaka 6 gyokka. Kakati emyaka 6 mitono nnyo, mmwe mbalaba muli bato nnyo nnyo, mujja kuba mukyali bavubuka nga siri mutumugobi. Olwo bye mwagala bye mulikola. Naye nga kaweefube kakati muliko kati leero. Awo nno kikulu nnyo tukwaniriza, era abanaasobola okudduka tujja kubaaniriza enkya ku makya. Ate bwe tunaamala okudduka tujja kuba tulina kaweefube ono ow'okulwanyisa mukenenya. Munnaffe bw'anaabazze nga tukoze naye empapula zonna ezituteeka mu mukago nga tukola kaweefube nga siri mutumugobi. Wangaala kubanga bw'ona siriimu oba owangadde. Owekitiibwa tusanyuse nnyo.